Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Yes, content mbunga wabera ku live wabera ngali mukwana abavuko kitegera nezikiriza nenchi wa platform kati kibera wano kyeyogeza bwanonya content sebo kuba obeera onvuma buli wonsanze mbwayagala ku diverting ave mbiri bamumanyide mu bwakuna nedda mukwano nze ndi mukunamya ate okuzina kwange tekunawe kukwatira yakolanga mu video live nga kuna abantu bwabagamba bakumanye oyagala TikTok kumanye kusiza abantu respect yakolanga bu live ngabera ku live nagamba abasajja mubanga nunako mu bitundu by'ekyama kati byayagala ku diverting nga byakona okitegeera nangamba ne wonalabikira mu live yange ojja ku trending biki nenzikiza ngera tuli wane wakana kingamba nzimanga bankwatako boti webala nenzikiza mwenna mushirike ababiri olubuto lwani mwenna mushoke musirike Panther twogerenga abantu abakulu bwe kiba kituufu ng'oli stomaka nga stomaka ddala ogirina eya Biswanka ng'okwepiica kwonna kumaze okubeera nga kukolebwa ssaawa yakumanya ani nnyini lubuto omutuufu. Black Panther yavuddeyo ku live emu n'ategeeza eggwanga mbu ali lubuto era ng'olubuto olwo mbu luyinza okubeera nga lwa Biswanka. Biswanka yagamba nedda olubuto si lwange. Kaakati buli omu ali mu kwebuuza ani nnyini lubuto omutuufu. Social media yakutte omuliro, TikTok yakutte omuliro. Kijjukire Black Panther mukyala ye waazi live gye buvuddeko awo alabikirako mu katambi ye ne Biswanka baby jangu tugende tunaabe nedda saagala baby jangu tugende baby jangu kwegamba ng'olabira ddala laavu yokka yeeriwo ebyava mu kubeera nga laavu yeeriwo saawa yakutegeera ani nnyini lubuto omutuufu ani taata wa nnyini lubuto kwegamba ensasa ge yakutte wali ku social media byonna bannange kyokka ezo ze zimu ku nsonga ezagobya mukulu Biswanka ku Fanguni Forest wa Alien Skin nga mugamba owaayo oli mwana muto n'ensonga z'abakyala ng'ozikutandise mangu mbu ze zimu ku nsonga ezamugobya. Kakati Black Panther ali lubuto twebuuza olubuto lwani obutambi bwonna kambukuwe wani ku SMX Media naye nga sinabeera nga mbukuwa kankusaba mbi subscribing wano tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Yes, wabera ku live wabera ngali mukwana abavuko kitegera nezikiriza nenchi wa platform kati kibera wano kyeyogeza bwanonya content sebo kuba obeera onvuma buli wonsanze mbwayagala ku diverting ave mbiri bamumanyide mu nedda mukwano nze ndi mukunamya ate okuzina kwange tekunawe kukwatira yakolanga mu video nawe oyagala content kwa TikTok oyagala bakumanye oyagala TikTok kumanye kusiza abantu respect yakolanga bu live ngabera ku live nagamba abasajja mubanga nunako mu bitundu by'ekyama kati byayagala ku diverting wonalabikira mu live yange ojja ku trending biki nenzikiza ngera tuli wane wakana kingamba nzimanga bankwatako boti webala nenzikiza olubuto lwani mwenna mushoke musirike Panther twogerenga abantu abakulu bwe kiba kituufu ng'oli stomaka nga stomaka ddala ogirina eya Biswanka va mu live zino okujja okwerabisa Madam Panther toko owulire in fact olina business gyokola after toko owulire Madam Panther kabata mmanyi naye bw'ova ku live kuno inbox mi nze nakyo njagala okwogerako naawe nga tukikwatagana na kino